Mukama waffe Yesu Kristo njalo okwebaza Katonda atuwadde omukisa okubeera naawe omulabi waffe omulungi atugoberera ku Facebook ne ku YouTube. Amanya gange nze Simeon Kiza omutume okubamuboleza wa New Eden Center Park Ministries International. Sanyuse okubeerako naawe ku mukutu oba ku Facebook oba ku YouTube. Muli omwana Katonda omulamu Yesu nyina amawulire amalungi gy'oli nyina obubaka bwe njagala okugabanako naawe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ebyawandiikibwa bigamba mu kitabo kye ky'amateeka essula eya 28 Bayibuli eyogera nti olunaatuukanga okuva ku lusooka bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo okukwata ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero okubikolanga, Mukama Katonda wanaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi, n'emikisa gino gyonna ginaakujjiranga ginaakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi erya Mukama Katonda wo. Ssebo naawe nnyabo mukwano gwange andaba onyiikira okukwata ebiragiro bya Katonda, n'onyiikira okukwata ekigambo kye ky'owulira mu babuulizi b'enjiri, ky'owulira nga Mukama ayogera n'omutima gwo, ky'owulira ng'osomye mu Bayibuli mu byawandiikibwa, n'onyiikira okukikwata, n'onyiikira okukikola. Mukama Katonda agenda kugulumiza okusinga abantu bonna, agenda kugulumiza ng'akuwa ekitiibwa mu ngeri etya, ng'akola ebintu ebikugulumizisa. Buli muntu akulaba ng'akuwa ekitiibwa ng'olwakuwadde omukisa. Agambye nno nti anaakuwanga omukisa anakwanga omusonyo olwokubiri nti n'emikisa gino gyonna ginaakujjiranga ginaakutuukangako. Waliwo emikisa egigenda okunoonya, waliwo emikisa egigenda okulondoola gikutuuke nako nga toginoonyeza. Ensi enoonya omukisa ng'egunoonya mu makubo agatali gamu, naye gwe bw'onoonyiikiranga okukwata ekigambo kya Katonda mwatta omukisa gwe gugenda okunoonya, gwe gugenda okukulondoola, oliba oli awo nga gukutuuseeko kubanga omukisa ogulondoola weeguli. Era ngukusabira olunaku lwaleero musajja gwe, mwami gwe, mukyala gwe, ndaba olwaleero ku Facebook kuno, andaba gwe ku YouTube, olwaleero Mukama akuwa omukisa ogulondoola singa onoonyiikira okukwata ebiragiro n'amateeka ga Katonda. Kino kiri butereevu, kiri automatic nti bw'okwata amateeka, bw'okwata ebiragiro, omukisa gujja butereevu gy'oli. Muli omwana wa Katonda omulamu Yesu. Katweyongereyo okkonenyiri endala wano mpola mpola. Agambye nti onoobanga n'omukisa mu kibuga era onoobanga n'omukisa mu kyalo. Mu kibuga onoobanga n'omukisa oba oli mu kibuga. Gw'alaba newankubadde oli mu kyalo totyanga nti nyina kuddukira mu mukisa, ne mu kibuga ne mu kyalo omukisa gye guli. Obooluganda omwagalwa, buli w'onoobeeranga ogenda kubanga n'omukisa. Abaana bo bagenda kulaba omukisa. Oba oli munuzi ogenda kulaba omukisa, ebisubi ennimiro zo zigenda kulaba omukisa. Oba oli musuubuzi ogenda kulaba omukisa. Omukisa gwa Katonda Bayibuli eyigiriza mu ngero essula 22 onyolwe 10 ti omukisa gwa Katonda gwe gugaggawaza, ate mwana wattu tagattako na buyinike bonna. Muli ya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe. Obuyinike tagenda kubugatta ku mukisa. Waliwo abalina omukisa olwaliro nga bagufuna naye nga guliko obuyinike, basula tebeebase, basula bokokunadde, balina emitawaana mingi. Ate gwe weetaaga okuba n'emirembe bw'onoonyiikira okukwata amateeka ga Katonda n'owulira ekigambo kya n'otokinyooma n'otokiziimuula. Abantu abasinga tebaagala kulira bigambo nga bino. Abantu abasinga baagala kulaba bu TikTok obusesa, baagala kulaba ebintu bya buseegu, baagala kulaba bya bugwenyufu ebikontana n'okwagala kwa Katonda. Mukama abikyawa. Mukama abikyawa. Oluganda omwagalwa ayayaanira okulaba ebyokusinga ebyo Mukama abikyawa, ate naawe abiraba ozza omusango mu maaso ga Mukama. Saagala kusalira musango naye njagala kugamba nti goberera nnyo ekigambo kya Katonda kigenda kuyamba kwabo ekyo bw'onyiikira okukikwata n'okukikolanga agenda kuwa omukisa. Bweyongera okusoma agamba okukira wansi, agamba nti nakugwirangawo ebituli by'eggulu n'akufukira omukisa. Agamba nti agenda kufuulanga mutwe so si mukira. Agamba nti agenda kubeera waggulu wokka so si wansi. Era agamba nti ogenda kuwola amawanga so si gwe kwewolanga bw'onoonyiikiranga okukwata ebiragiro n'amateeka ga Katonda. Nyiikiranga okukwata ebiragiro bya Katonda, nyiikiranga okukwata amateeka ga Katonda. Ekyo kigenda kukuweesa omukisa w'oluganda omwagalwa, kigenda kukuyimusa, kigenda kukugulumiza. Katonda ayina amazima agatasula kigambo kye. Ayogera mu ngero essula esokonyole 12 ti ndabira ekigambo kyange okukituukiriza. So ne mu kubala essula 23 onyolwe 19 agamba nti Katonda muntu okulimba
tese mwana wa muntu okwejusa agambye tali kikola ayogere tali kikolera agambye so tali kituusa bwabanga ye yayogera okuwa omukisa sebo naawe nyabo agwa kutte ebiragiro gwe yekuma amateeka ge ng'agambye okukuwa omukisa guno omukisa agenda kugukuwa omukisa agenda kugukuwa omukisa ogw'obulamu ogw'okuwangaala omukisa ogw'emirembe omukisa ogw'okusanyuka omukisa ogw'okugaggawala omukisa ogw'okuwangula omukisa ogw'okulaba ebirungi omukisa ogw'okulaba essanyu ogenda kulaba omukisa nawe ogenda kwenyumiriza mu Katonda wo ensi eyina ebyayo naye ebyensi tebina gye bitwongera ebyensi bitutwala mu kuzikirira naye bw'okwata ekigambo kya Katonda n'omugoberera oyina eddembe ly'okutuuka mu bwakabaka bwe nene mu nsi eno gy'oyitamu ey'abalamu ng'osanyuka owooluganda omwagalwa ebintu bingi Katonda byakyawa tandika okubikyawa tandika okukwata ekigambo kye tandika okugoberera ekigambo kye tandika okukiteeka mu nkola amateeka geekuume ebiragiro byekuume ogenda kulaba obulungi bwa Mukama agenda kukuwa omukisa ogutaliiko buyinike obugaggawaza oguwangaza ogusanyusa agandi kubanga ntaddeko okwagala kwe nange kyendiva muwonya ndimuwangaza ndimulaga ekitiibwa era ndimulaga obulokozi bwange okukuwonya okukuwangaza n'okukukusa obulamu ebyo byogera nno mu kitabo kya Zabuli 91 ndowooza lunyiri lulinganga lwa 16 eyo so nkuzaamu amaanyi ow'oluganda omwagalwa nti kkiriza Katonda omulamu agenda kukola bulungi agenda kusanyusa agenda kukuwa essanyu agenda kukuwa emirembe era ogenda kulaba obulungi bwa Mukama nga Katonda bwali omulamu atalimba mu kigambo kye erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe njagadde okugyayo olunyiriri olwo lwenjogeddeko lusobole okwongera okukola obulungi Zabuli 91 onyiri wa 16 agamba nti ndimuwangaza nnyo ndimukusa obulamu ndimulaga obulokozi bwange Katonda yennyini bw'atyo bw'ayogera era mu nyolo 15 waggulu kaga nti alinkabira nange ndimuyitaba nabeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga ndimuwonya ndimuwa ekitiibwa ndimuwangaza nnyo ndimukusa obulamu era ndimulaga obulokozi bwange kitegeeza nti bw'onookwatanga ebiragiro bya Katonda bw'onookwatanga amateeka ga Katonda mwana togenda kusanyukira mu Mukama togenda kwejjusa agenda kuwangaza naye ng'osanyuka ng'obulamu bw'obulungi okukusa obulamu kitegeeza akuwa obulamu nga buwanvu naye nga ne byeweetaagamu ebiri byeweetaaga byonna mu ebiri muli omwana wa Katonda njagala kumaliriza nga nkusabira omukisa Mukama akukola obulungi obutayogerekeka Mukama akusisinkane Mukama akusanyuse Mukama akuwangaze Mukama akukusa obulamu Mukama akuwa embavu n'amaanyi ag'okukwata ebiragiro n'ekigambo kye bw'atyo bw'onoolaba nga obulungi bwa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeera omulamu Mukama akumpere nnyo omukisa mu ya Yesu Omunnazaaleesi.